Okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'abanyonyodde luli Palaaso ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso agenda ayingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaaba kututuukirirawa Buloba oba Wakiso. Eno omusango Alien Skin gyayingizizza wano eri Katwe okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Leero ku makya njogedde n'abakola okunoonyereza bagamba nti etambula bulungi. Wadde mpulira nti waliwo meeting bateeseteese mu National Theatre leero wakati wa Alien Skin ne Palaaso. Kati ebyo si byange. Nti omuyimbi yenna atambula n'ekibinja oba n'ebigaali tubakubira omulanga oba tubabulira nti mulekerawo abavubuka abo mubasuule eri mubagobe. Ekisooka erinnya lyamwe lifa. Abavubuka bano oba batambula ne babba ne bakuba abantu bagamba nti abavubuka baani Bonyango bono Alien Skin ba Palaaso nga amanya gakola ki gafa. Kati nga gwe tonaba okukiraba ekyo ffe twazze ne tugamba nti omuyimbi yenna toteeka okutambula n'ekibinja oba ekigaali. Tumanya nti mwagala security, muteekwa okutambula n'abantu, naye tugambye oteekwa okutambula oba tutaddewo ekkomo okutambula n'ebigaali. Muteekwa oba tukatuyise kiragiro anti temuteekwa kutambula n'ebigaali. Oteekwa okutambula oba okubeera, kubanga tumanyi mwagala security, okubeera n'abantu abatawera okusuka 5. Abantu abatasuka 5 nga muno erimu DJ, kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yaabwe, manager ow'omuyimbi, secretary ow'omuyimbi, treasurer ne security, kubanga omuntu omu si gang. Omuntu omu abantu 5 basobola okukuuma gwe. Omuntu omu si 10 si kiki. Singa tunabagwako nga muli mu kigaali ffena tujja bayoola, tujja basunsula oluvannyuma ani ye DJ, ani si DJ, ani manager. Awo bino bijja kugenda mu maaso kasita gw'oli eyo ng'ogamba nti nze ngenda kutambula ne abavubuka bange, ebigaali bange. Ebyo bikome.